ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kama yeebazibwe abooluganda nze amannya gange bampita Kaitesi Zulaika neebaza Mukama kubanga mulungi ekiseera kyonna neebaza Katonda akyankuumye nga nkyali mulamu era ekitiibwa n'ettendo mbimuddiza. Kakati nange okugabana kwenjagala ngabaneko ne baganda bange bonna abali eyo ensonga ekwata nnyo ku bakyala n'abaami naye si nnyo abooluganda abaana ba Katonda abaalokoka nga twagala Katonda nga tugenda mu ggulu tufune obulamu obutaggwaawo okusinziira ku ekyo Mukama kye yambikkulira. Mukama yeebazibwe. Njagala kwogera ku nsonga y'ekyawandiikibwa kino ekiri mu 1 Peter 3 n'olunyiriri olwokusatu kubanga nga nange ngenda okukyuka okuleka ebintu ebyo ebyokwekolako ekyo ekyawandiikibwa kye kyanzijira. Kaakati kye nasooka okulaba ekyawandiikibwa ekyo tukisoma naye ne tutakitegeera olwaki omulabe aleetawo nnyo akavuyo tuleme kitegeera oba tukivuunule nga ffe bwe twagala tukivuunule naye nga kisomebwa mu ngeri ndala
ate n'owulira nga naawe okivuunudde mu ngeri ndala ey'okwekkiriranya, naye ng'obutuufu bw'ekyawandiikibwa ekyo bugamba nti okwewunda kw'abakyala kuleme kuba kwa kungulu, wabula kubeere okw'omuntu w'omunda atalabika. Era Bayibuli neeyongera maaso ng'ekirambika bulungi, tuleme kuba nga twekolako wano kungulu nga okwambala engoye z'ebbeeyi, okwambala bijuwale biki, ebyo byonna Mukama bw'atyo si bwe yalagira mu kyawandiikibwa ekyo. Naye ate kye nalaba mu kyawandiikibwa ekyo, Sitaani bwe yali alwana nange, nze yaŋŋambanga nti nedda, agamba nti mbukuleme kuba kwa kungulu kwokka. Naye ekyo ekigambo kwokka gw'okyeteerawo si bwe kityo bwe kiri. Bayibuli ekyogera bulungi, kuleme kuba kwa kungulu okw'okusibanga enviiri n'okukola ebyo byonna ng'ekyawandiikibwa ekyo. Ojja kuddayo okisome bulungi, kijja kukakasa. Kaakati nze bwe nali omusiraamu nali nyambala bulungi, nindokoka. Bwe namala okulokoka ninyingira kyaki, nimbeerawo. Nasooka ninyingira kyaki nga nina akatambaala ku mutwe, nimbeera mu kyaki n'akatambaala kange ku mutwe. Nimmala ne baŋŋamba mbu emizimu gijja kuddamu, amajini g'abasiraamu gajja kulondoola olw'okuba galaba okyayambadde ebyambalo ng'ebyabwe. Kale akatambaala nintandika, naye nga buli lwe nkajja ku mutwe mpulira empewo kuba nali nakamanyiira nnyo. Kaakati nintandika mpola ninkajja ku mutwe, ninjiga ennyambala y'ekkanisa nga bw'eyambala. Amazima gali nti ekkanisa teyambala bulungi. Katonda bw'atyo si bw'ayagala ekkanisa eyambale. Kati nze nkitegeera ntya? Ebbanga lyayitawo ne liyitawo, naye kye nasinga okukola nga nasabanga Mukama, njagaza by'oyagala onkyaye by'okyawa, onjagaze by'oyagala onkyaye by'okyawa. Kati nga nze simanyi essaala eyo kyekola. Ekiseera kyatuuka, Mukama n'atandika okundaga okukyusa ebintu bye nnali nkola ebimu, era abalokole abasinga nga tubikola. Yatandikira ku kyanjala. Ekyenjala ekyo waliwo kkala gye nali nsiizeeko, nga kkala eyo ku njala zange nga kale sizongerako naye nga nzisiigako kkala. Kati kkala eyo bwe nali ngisiizeeko nga yali ya kkalalesi ng'eringa nakyo, naye nizitunuulira nindaba nga nnungi. Kati awo amaaso gange ne gabanga agabikkuka, niŋŋamba kitegeeza omuntu aba mulungi nga teyeekozeekozeeko, kino ng'ate kirungi. Era okuva ku olwo enjala ezo okuzisiga nintandika ozivaako, kale nga nze mmanyi nze azivuddeko. Kati najja ne ku nviiri. Enviiri nazo waliwo enviiri ze nasembayo ddala okusiba zannumya omutwe kate ng'eddalu, naye nga mmanyi nze abyejjako. Kati n'enviiri ezo nazo ninja nzivaako. Kati bwe mmala obivaako ne bijja mpola. Bw'oleka kino ng'olaba n'ekirala okirese. Enviiri bwe nazireka nindaba nga ŋŋaana n'ebya lipstick nayo nimmuleka. Bwe namuleka awo kwe kufuna kino ekyawandiikibwa. Sitaani yannwanyisa nneme okukitegeera. Naye ebyo byonna nga bimaze okubaawo, oluvannyuma lw'ebyo byonna Mukama n'ajja ndaga okwolesebwa
nga siwali gwe nkiyigiddeko nze n'abo abantu abo abaali babiyigiriza nga saagala bawulira nga ndaba bannumya omutwe nga sisobola era bwe mba nga nina bye nnina okuwuliriza kasita mpulira ng'omuntu ayogera ku nviiri zange oba ayogera ku nnyambala ngaawo sisobola biwuliriza kubanga byali binnumya omutwe naye nakitegeera ng'oyo abamulabe omulabe ono tayagala tutegeere oluvannyuma ennyo Mukama n'andaga ekigambo make-up oba oli awo nze sigenda kwogera balala bye boogera Mukama bwe yali andaga make-up bandaga omuntu nga wano kungulu mulabanga make-up naye nga bamusiize ebintu bya bbulaaka kye nategeera obulungi byali bifaanananga oba mubiyita bitya bino nga bayiye nga bagenda bakola ekkubo naye basooka ne bayiwawo ebyo ebintu bya bbulaaka ebyo leero bayiwewo gali amayinja bikwate nga bakola kolansi ne balyoka babimusiiga omwana ayabadde omulungi n'afuuka wa bbulaaka ne bamala ne bakwata ng'omusaayi ne bamusiiga ku mimwa kati nga kuli ky'olaba ng'olaba ng'amaaso g'olaba naye ng'alinga akasolo kennyini kati ninkiraba bwe ntyo bwe namala nagenda okwetegereza ng'ebintu ebyo ebya bbulaaka nga yabadde bbi waliwo byono omukadde ono akaddiwa n'afuuka bbulaaka ng'eyo gye baabisenye ne bajja ne basiiga ono omwana wa Katonda bwe baamala obbimusiiga nindaba amadayimooni nga gali wali nga gaseka nga gagamba kale kati nga gaseka nga gasekerera ono omuntu engeri gy'afaanana kati ng'ekintu ekyo okukitegeera oyina okuva mu kulabisa gano amaaso gano agalaba bino ebyawano ku nsi olyoka olabise gali amaaso amatuufu kuba ge gamanya ebituufu amaaso g'omwoyo ekintu ekyo bwe nakiraba ne kinnuma niŋŋamba bulijjo ekintu kino kiri bwe kiti bulijjo ekintu kino kiri bwe kiti kati era awo ninkitegeera ninja nga nsaba Mukama okubiviirako ddala ebyo ebintu okuva we nalaba ekyo nimbiviirako ddala nze nga mmanyi nze abivuddeko kaakati bwe kyatuuka ku kyenviiri ekintu kye nalaba nga buli lwe tukola wano ekintu kungulu ng'okoleramu ono mu mubiri guno omubiri guno gwe gukolera oli omuntu w'omunda buli kyokola ng'oba okikolera wano omuntu w'omunda era ekintu ekyo nagenda okukiraba ng'omuntu buli kyakola wano akikolera muntu w'omunda waliwo essaala era gye nali nsaba nga nsabira bano abantu abeekubazi ttatu abayina ebintuntu bye bakola kale nga mpulira mbasaasira niŋŋamba Mukama bano abantu bwe bakola ki bayinza okulokoka nga beekubye ttatu abamu beewandiiseeko 666 beekubye ttatu kati nga ttatu eyo gye yali yeekubye okwolesebwa kwe nalaba kweyo ttatu omuntu gye yali yeekubye nga yagendera ddala ne yeekwata eri mu muntu w'omunda kubanga omuntu oyo w'omunda kaŋŋambe emmeeme eringa gwe mwennyini kyokola wano kungulu ku mubiri kigenda eri ne kyekwatayo kaakati bwe nali nsabira omuntu oyo niŋŋenda okulaba nga kye nategeera nti omuntu bwe yeenenya wano mu mubiri nga yeenenyezza nga biri eri bigenda eri babisangulayo
era ninkitegeera nti ttatu eyo yayeekubye ttatu noona yawummula amatu bonna balina ekibi kyekimu bayonoona oli omuntu w'omunda nga ye mmeeme kubanga ttatu ono gye yeekubye noona yawummula amatu bonna balina ekibi ekikola ki ekifaanagana naye ekituyamba kyeki kasita weenenya n'ogamba mukama omusaayi gwo gunaaze guntukuze nga gugenda eri nga gunaaza oli omuntu w'omunda wano kungulu oyinza okusigala ng'obutuli okyabuyina naye oli omuntu w'omunda ng'alongoose gye bayita eyo emmeeme kakati bwe nategeera kino ekyenviiri enviiri ezo ziraba abakyala ze basiba zigendera ddala ne zikwata kuli ne zikwatako era gwe mwennyini bw'ofaanana n'eryo emmeeme eyo bw'efaanana bw'eba weesiiga kkala bw'oba weeyerusa ne oba ky'okolera wano ku mubiri oba okikolera eri munda gw'oba omanyi oweeyerusa ofaanane bulungi naye ng'oyonoona omuntu wa Katonda gwe yeetondera mu kifaanani kye kuba ye Katonda yakiraba n'atonda abaddugavu n'atonda abeeru n'atonda abeeruyerumu buli muntu mu ngeri ye nga Katonda bwe yamutonda mulungi naye sitaani yagamba nti tomala era okwo kuteesa go magezi ga wano ku nsi nti tomalira waawo simanyi wesigayo akazigo kyamukemu era kasita otandika okukola ebintu ebyo gwe mwennyini gwe weetabula n'ekirala kye nasinga okulaba okutegeera ekiyawula abantu ne Katonda kwe kweyongerako buli lwe weeyongerako ekintu nga si kikyo nga si kya bwa Katonda nga yakikutaddeko oba oli mu muwakanya ng'osazeewo okugoberera obulimba bwa sitaani kuba sitaani ye mulimba wano ku nsi sitaani ye mulimba ate abakazi abasinga batambulira mu bulimba kati ate sitaani bw'aba ye mulimba mugoberera sitaani nga temumanyi kuba ye mulimba era n'ebyo byonna yabireeta ebyo by'obulimba era obeere ng'oli kyamuzizo mu maaso ga Mukama olw'okuba oli mulimba n'oteekako enviiri nga ziri feeke nga bulimba abamu balina obuntu obulala bwe bateekako ku maaso nga bwonna bulimba bwereere kati osobola okutunuulira omukazi okuva ku mutwe okutuuka eri wansi ku bigere nga yenna adizayiniize bulimba ng'ate sitaani ye taata w'abalimba bannange temukkiriza sitaani ebyo byatulimba buli muntu Katonda yamutondanga mulungi oli mulungi mu ngeri yo tokkiriza bulimba bwa sitaani ebyo ebintu ebyo ebyokusiba enviiri amazima gali nti musome bulungi Bayibuli ate musabe Mwoyo Omutukuvu agibategeeze Bayibuli bw'ebeegamba mbu obuyonjo bwammwe tebuba bwa kusibanga nviiri kati gwe lwaki owakana n'ozisiba omanyi ku lunaku luli ojja kuyimirirawa n'ekigambo ekyo Bayibuli eyo nnamu nnyo tugisome tugitegeere tukole nga bwe tugamba tukole ebyo ebyawandiikibwa ye Katonda omulamba kati bwe bagamba tebuba nga bwakusiba nviiri gwe n'osiba enviiri gwe owakana ne Katonda teyakukola bulungi gwe neweeteekako neweekola by'oyagala Katonda ajja kukubuuza ogwo nno musango tuleme kuwakana ne Katonda tubeerewo nga Katonda bw'ayagala tubeerewo n'ebintu bino ebyabakyala bye bakola oba kweyerusa oba kukola ki byonna ebintu ebyo Katonda tabyagala obwo bulimba bwa sitaani
abamu nze nali ntera okugamba saagala kweruka kasita ndimu njagala kutangaala ebyo ebyokutangaala gwate oba Katonda akutonda totangaala lwaki oyagala otangaalemu awo oba ku bulimba ku ssaawa zino nga tweteekateeka tetumanyi Mukama waffe lwanaddira. Leka tubeere nga bano abawala 5 abagezigezi abayeteekateeka obulungi, tweggyeko buli kitali kya bwa Katonda kyonna tuleme kwejjusa. Abooluganda abakyala tuleme kwejjusa, tuleme kwonoona oli omuntu w'omunda atafa, kuba guno omubiri gwonyiriza gugenda kufa, naye oli omuntu tafa. Kati ate omubiri bwe gunaaba gufudde, biri bye weeteekako tebigenda kuvaako, kubanga gwe wennyini nga bwe weeraba ye gwo n'oli omuntu oli ow'omunda bw'afaanana. Kati bw'oyambala naye bw'ayambala, kubanga guno omubiri gwe gukolera oli omuntu w'omunda ky'omukolerako kyonna. Kasita osiiga enjala ezo ng'ozisiize eri, kuba guno omubiri ojja gamba gwo gujja kufa, gw'ogamba mbu n'ebyo ebyenjala z'osiize bigenda kufa. Olwedde biri eri byekutte ku mmeeme eyo. Kasita otabijjaako kati obijjako otya nakwenenya n'obireka. Kasita obijjako ne weenenya n'obireka n'oyita omusaayi gwa Yesu gukunaaze, gunaaza mmeeme tegunaaza mubiri. Abooluganda tweteeketeeke tubeere nga abawala bano abagezigezi, tuleme kufa ng'ate ebintu ebimu tubiwulidde. Kaakati nakino ekyawandiikibwa kitukakasa bulungi, ebyawandiikibwa ebyo bigenda kujja nga biramba mu maaso go nga wabisoma naye ng'otandika okugamba saabitegeera. Twefubeko tubitegeere. Kati ddamu okyalire ekyawandiikibwa ekyo kisome, okyetegereze bulungi nga topapa ng'ate oyise Mwoyo Omutukuvu akikusomese. Tokola ng'abalala bwe bakola. Era abantu abamu bagamba nti mbu bwe bageyo ena mbu tujja gendayo bangi. Teweesiba ku balala, manya nti oli wekka. Katonda yakutonda ng'oli wekka, wazaalibwa wekka, era ogenda kuyimirira mu maaso ga Katonda wekka. Watya ng'abo beweesibako nti tuli bangi, bwe beenenya ne basula nga beenenyeza nga babirese, gwe n'osigalayo nga teweenenyeza nga weekwasa tuli bangi. Weetunuulire gwe nga ggwe omuntu omu mu maaso ga Mukama. Weetunuulire nga ggwe, teweebalira ku balala. Bala ebibyo, bala ebikukwatako, totunuulira ku balala nga tuli bangi. Ekyo nga nkivuddeko ekyenviiri okwekyusa. Kati waliwo n'ekintu ekirala kye nategeera ekizibu. Bano abakyala abakyusa enviiri ne bazifuula za bbulaaka oba ne baziteekamu kkala nga bwe baagala. Abamu abakyala abakulu balina envi naye tebaagala nvi. Gw'ogamba Katonda takumanyi. Bayibuli egamba nti enviiri zo zonna ez'oku mutwe gwo azimanyi. Ogamba waliwo olwafuuse olweru n'atamanya nti olwo oluviiri lwafuuse lweru. Bannange Sitaani aleke kutulimba, Sitaani aleke kutulimba. Obwo bulimba bwa Sitaani. Ne bw'oyagala ozifuule za bbulaaka naye olwedde Katonda akumanyi nti enviiri zo mulimu enjeru. Ate ne Sitaani mwennyini akumanyi. Tosobola kulimba Katonda, tosobola kulimba Sitaani, ate naawe omutima gwo tosobola kwerimba, weemanyi kiki ky'oli. Kaakati ku ssaawa zino nga tuli mu kweteekateeka,
ensonga eyo tugitunuulire nnyo bannange, tukyuke tulokoke Yesu Kristo asobole okutuwonya. Ojja kugamba nti oli mulokole naye ng'olina eby'omuzizo. Ojja kugamba nti oli mwana wa Katonda naye nga weetisse eby'omuzizo. Abantu abalina eby'omuzizo tebakkirizibwa eri Katonda. Abantu abakkirizibwa eri Katonda be bali mu butukuvu n'obutuukirivu, abali ku nnakyo waabwe. Bino byonna eby'omuzizo bya kaseera buseera. Wano omubiri gugenda kufa gugende mu ttaka naye guleme okutweyinuza okubeera mbuno tugulabirira. Ebyawandiikibwa bitugambye nti mbu okweyonja kwammwe kuleme kuba kwa kungulu, kubeere eri mu muntu w'omunda atalabika. Oyo w'omunda yagenda okusisinkana Katonda, kubanga guno omubiri ne bw'oguyonja ne bw'ogulabirira ne bw'ogwerusa ne bw'ogukolera ki, gumala ne gufa. Ate bwe gufa gwo gwa mu ttaka, naye waliyo eri omuntu atafa. Kati guno omubiri gwe tulimu gwe gukolera buli obulamu obutafa. Abooluganda, twerwaneko ku nsonga eno nga tweteekateeka. Bannange, tweteeketeeke bulungi, Yesu akomewo asange nga tusaanidde. Kiruma omulokole okubanga walokoka n'obeera mu kkanisa, n'oleka kiraabu, n'oleka ebiki byonna ebyo bye wandigenzeemu, n'oleka okugeya ng'abalala bwe bageya, n'oleka olugambo, n'oleka biki, naye n'otatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Olwaki? Olw'okwegomba kw'ebintu bya wano ku nsi. Olw'okwegomba kw'ebintu bya wano ku nsi, omwoyo ogwo oguleetera abakazi okwagala okwegomba. Abantu abamu bayingira mu kkanisa nga balungi, tugambe ng'omusiraamu ng'alokose ng'ayambala bulungi, naye byasanga mu kkanisa ne bimukyusa, naye n'ategeera nti kirabika Katonda akolera mu bino. Nze nga ntandika ebyo ebyokwambala bwentyo nali mmanyi mbu bw'oyambala obulungi oba engoye ez'ebbeeyi mbu Katonda lwaweebwa ekitiibwa. Katonda talaba ezo engoye zo z'oyambadde. Ate n'ekintu ky'okola kyonna ng'okikola, sooka weebuuze, Katonda akulaba atya? Okikola abantu bakulabe oba okikola osanyuse Katonda? Omanyi ng'abantu twava mu kukola ebintu okusanyusa Katonda, tuli ku competition, tukola abantu batulabe. Okola naawe obalageko naawe ng'oyambadde. N'ekirala, okwambala ezo engatto z'enkondo. Engatto ezo ez'enkondo nazo si za bwa Katonda, nabwo bulimba bwa Sitaani, kubanga omukyala buli lwayambala eyo engatto ey'enkondo emukyusa entambula. Ekintu ekikukyusa kyonna kya bulimba. Tuleme kwekyusa, kubanga oyinza okuba ng'oli mumpi naye n'oyambala enkondo n'ekwongerako wanvuwe, olaba bw'otambulira mu bulimba. Kati ku ssaawa zino nga tweteekateeka nga tutegedde Yesu akomawo okunona, ekkanisa eyo gy'ayogerako mu Beefeso etaliiko bbala yadde olufunyiro, nga ye muntu gwe, nga si kkanisa kizimbe. Weeteeseteese otya muganda wange bw'oba wakweteekateeka ng'ebyo byonna obadde obirina byeggyeko? Emmeeme eyo ebeere ng'esaanidde mu maaso ga Mukama, ng'etuukiridde. Kubanga neera Katonda takomawo kutwala mubiri, nga bw'atakomawo kutwala kizimbe embuye ekkanisa, akomawo kunona oli omuntu w'omunda, oli gwatugambye gwe tuba tuyonja. Oyo nno gwe tulina okufubako ennyo abeere mulamu. Kati oyo omuntu w'omunda oyo bw'oba omufubako, oyina kuva ku bino ebintu ne weenenya.
ate nga tonnaba kutegeera kintu kino kyenjogerako sitaani ajja kusigala akubuzaabuza olunaku lw'oliva ku bintu ebyo lw'olitegeera nti oli mulungi. Abantu sitaani abafudde nga buddole n'adda wali n'abasekerera n'olaba omuntu nga Katonda yamutonda bulungi ne yeefuula nga ddole. Oziraba zino ziddole ze bambaza yambaza oba ne bajambaza olugoye bw'otyo bw'oba olabika ne bw'ogenda n'osaba kale ojja genda osabe oyite Yesu oyite omuliro gujje gwokya amadayimooni naye ng'olina ekyomuzizo ojja kusabira abantu bawone oba osabira abantu balokoke naye tojja kuyingira mu bwakabaka obwa Katonda. Lwaki? Ebyomuzizo tebikkirizibwayo. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ebyawano ku nsi tebikkirizibwayo. Bayibuli kyeva egamba temwagalanga ensi n'ebigirimu kubanga we munaabyagala ti okwagala kw'oyo kitaffe tekujja kuba muffe kubanga ensi eggwaawo n'ebyayo naye kati oli omuntu w'omunda ataggwayo omukoleddewo kaki emmeeme eyo weeyambe gwe mwennyini gwayeeyamba ku ssaawa zino. Weenenye ebintu ebyo byoba obadde obikola kuba ne bw'osiba enviiri zigenda ne zeesiba eri ku mmeeme. Tolowooza nti omubiri mbu bwe gugenda mu ttaka nti emmeeme naye mbwe ekiviiri kiba nakyo kigenze mu ttaka ng'omubiri. Ne bwe babikusalako abantu ng'ofudde naye olwedde byekwata eri ku mmeeme bivaako na kwenenya n'okubireka ng'obiresse. Omusaayi gwa Yesu gwe gutunaazaako ebibi byonna ate bwe oba weenenye gwe nga totunuulira balala nti bannange ng'ekkanisa zonna zibikola. Teweesunga bantu gwetunuulira obulamu bwo gwe wennyini. Bw'onootunuulira obulamu bwo kijja kuyamba okutereeza obulamu bwo ne Katonda. Kubanga bw'onootunuulira abalala tomanyi ogenda kuva ddi mu mubiri guno. Oba oliawo oyinza okuva mu mubiri guno ne basigalawo ne beenenya. Abo boogamba nti nno muli bangi. Temuli bangi, oli wekka, wazaalibwa wekka, n'ojja ku nsi wekka, n'okulokoka wabasanga busanzi mu kyaki temwalokokera kumu, n'okuva mu mubiri temujja guviiramu kumu. Ne Yesu bw'aba akomawo okunoona ekkanisa abamu bajja kugenda abamu basigale. Kati beera mu banaagenda ow'oluganda. Beera mu banaagenda ng'olokoka ng'okyuka. N'ekirala kye nalaba ebintu bino bye tweteekateekako Katonda nze bwe yali ng'abindaga eby'omu matu necklace yambulira ebintu bisatu. Abantu abo ababikola abateekako eby'omu matu ebyo obukomo necklace yambulira abantu ba mirundi 3. Ekisooka yaŋŋamba bamalaaya, ekyokubiri abalogo be bakozesa ebintu ebyo, ekyokusatu balalu. Kati bwe nakiwulira ninja nkinoonyerezako nindaba kituufu kubanga bw'osanga bamalaaya bano be bayambala obukomo buneeno ku magulu. Bayambala obukomo ku magulu, abalala bayambala ebintu eby'omu matu ne bawumula n'emikundi. Kakati n'abalogo byebyo bye bakola.
abalogo bayambala ebikomo ne bayambala ebintu ebinyenyanyenya abamanyi ebyekirogo obulungi bona okinoonyerezaako ojja kusanga ng'abalogo be bambala ebintu ebyo ate n'omulalu tayawukana nabyo ojja kusanga omulalu ng'ayambadde empeta nga 8 ku ngalo kwonna osanga omulalu ng'ayambadde ebikomo ninja nkinoonyerezaako ninkitegeera nti kituufu abalalu be bayambala bino ebintu ebitategeerekeka. Omanyi Mukama lwaki yagamba abaana ba Isirayiri bave Misiri elwebyo ebintu ebifaananako bwe bityo ebyekirogo ebyo ebyomuzizo era baabikoppeeyo ate abasinga Misiri era tuba twavayo tugambe eri mu kuva Misiri tugambe tulokose ate ne ng'abaana ba Isirayiri bava Misiri ate ne bavaayo n'ebintu by'e Misiri kati naffe eno twalokoka ne tujja eri Yesu naye ate ne tujja n'ebyomuzizo eby'omu nsi mu kifo ky'okubyejjako tutambule ne Katonda naye era ne tubeera n'ebyomuzizo. Omanyi ng'ebintu ebyo eby'omuzizo abaana ba Isirayiri bye baava nabyo e Misiri bye baakolamu ennyana eno balyoke bagisinze ekyo wali okyebuuzizzaako ezo empeta ebintu ebyo eby'omu matu kyebiva bibeera ekyomuzizo mu maaso ga Mukama ne bw'onoobuulira enjiri n'otuuyana ng'olina ekyomuzizo togenda yitawo g'emazima. Tuddeyo ku kigambo kya Katonda ekituufu tukisome bulungi tukyetegereze bwe kiba ng'ekyawandiikibwa kigambye obulungi bwammwe buleme kuba bwa kungulu gwe lwaki oyagala weerungiye kungulu. Mukama atusaasire tulokoke ate bwe tulokoka tukyuke buno obudde bwe tulinawo bwokka obw'okukyuka. Mukama atuyambe naddala abakazi abamu bagamba naafaanana ntya eri abantu. Tosobola kwebuuza ofaanana otya mu maaso ga Mukama. Abantu tebalina na kye bakumanyiiko ne bw'olwala si be bakuwonya endwadde naye Katonda oyo akulwanidde entalo ennaku zonna mazima ddala ofaanana otya mu maaso ge ye ku lunaku luli ogenda kuyimirirawa mu maaso ge. Twerwaneko nga bukyali tuleme okutya mu maaso ga Mukama bw'anaabazze. Abooluganda tukyuke tweteeketeeke. Ekintu kino eky'ennyambala kigendera ddala wala. Ennyambala eno gye twambala Mukama bwe yali andaga ennyambala yaŋŋamba nti Abasiraamu bambala bulungi naye basinza Katonda atali mutuufu. Abalokole bambala bubi naye balina Katonda omutuufu bajjudde ekyomuzizo. Obwo bwe bulimba bwa Sitaani. Ye Sitaani ku nsi kuno ye bwali kuwakana ne Katonda. Abaleke mmwe mubeere eri n'ebyambalo byammwe naye nga kye muliko si kye kituufu. Ate bano babeere wano nga balina Katonda omutuufu naye nga balina ekyomuzizo mu maaso ga Mukama era ku lunaku luli lutuuke nga tewali ajja genda. Abooluganda tuyige okwambala obulungi era bwe yali andaga ku nnyambala ey'abantu ngeri gye balina okwambalamu n'andaga nti omukyala aba alina okwambala olugoye nga si lwa mikono gino luno olulaga emikono. Buli olugoye lwe luba lutasukka ku nkokola ne lubeera ng'emikono gyalwo gisukka enkokola oba oyambadde bwereere kasita ennyingo wano waba walabika mu nnyingo awo oba muwayita mutya simanyi. Kati ate olugoye lulina okuba nga lusukka zino enkokola zo
awo olyoka obe ng'ojjudde ate wano mu kifuba nawo nga wabisse nga lubikkira ddala wano mu kifuba nga lukubikkira ddala si ebyo abakazi bye bambala. Mukama atusaasire nnyo era atulongoose. Nsaba Katonda ababikkulira ekintu ekyo kye njogerako. Abakazi bambala bubi naye Mukama atulongooseze ddala. Kaakati ennyambala wano olugoye lube nga lutuuka eno wansi, nga lutuuka eno wansi si kulaga magulu. Nga si kulaga magulu. Ate nze bwe natuuka mu kkanisa munange nga bagamba kasita lusukka amaviivi, kasita lusukka amaviivi. Ekyo kiwandiiseewa nti kasita lusukka amaviivi. Tuula wansi obuuze Mukama byenjogera bituufu oba bya bulimba. Gwe genda obuuze Mukama, genda obuuze Katonda ajja kubuulira bituufu oba si bituufu. Olugoye telusukka busuusi ku maviivi, lugasukkirako n'entumbwe n'ebamu n'eno nga terabika ne lutuuka wali ddala wansi. Mukama yeebazibwe. Kati awo olyoka obe ng'ojjudde ng'osaanidde mu maaso ga Mukama. Ate ebintu ebimu tetwagala biwuliriza era tetwagala na kubyogerako ng'abaweereza. Tetwagala biwulira ate tetwagala kubyogerako. Naddala ng'ekintu ekyo eky'okubikka ku mutwe. Bannange, Mukama atusaasire tusome ebyawandiikibwa tubitegeere tuve mu bulimba bwa Sitaani. Sitaani ye mulimba, ayagala buli kyonna kye tulina kibe nga kya bulimba. Mukama abawe omukisa. Era nga tukyuka mu nnaku zino ze tulimu ezitali nnungi, tweteeketeeke nga tweteekateekera baffe agenda okutunona tube nga tusaanidde. Mugole ki ng'amanyi agenda kunoonebwa bba n'ateeteekateeka? Temulaba nga naffe tusaanidde okweteekateeka, tweyonje si kungulu, mwoli oli omuntu w'omunda. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.